amawulire genva okufuna okuva mu ddwaliro Dr. Jose Chameleone gyali e Nakasero. Ekyamazima amawulire agava e Nakasero Dr. Jose Chameleone gyali mu kujjanjabibwa si malungi wadde yadde n'akatono abasawo bakakasizza nkusaba likinge nawe atanaba kusubscribinga oberenga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini kale kankuwa akatambi naye kansooka mbeeko kyentereeza. Abaana bangi mwogedde ebigambo bingi waneno ku social media mu comment section mugamba mbu simanya ali mu kuzannya documentary, simanya azannya firimu olw'okuba yalabikirako mu katambi akamu ng'agamba nti Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti lwe baamukuba ekikebe kya tiyagasi ne kimwatikira ku kugulu nti yali azannya firimu. Okitegeera kati abaana mmwe mulowooza nti Chameleone essaawa ya leero mbu azannya firimu mbu azannya documentary. Nedda si bwe kiri. Ge mazima omusajja ali bubi nnyo era abasaba mwongere okusaba. Ge mazima naye nina ekintu kimu kye neewuunya mu kintu kino. Mukyala wa Jose Chameleone gwe tumanyi Danera tanavaayo kola statement yonna like okuvaayo okulaga enyiike okulaga engeri like embeera omwami we gyalimu kuba ffenna gwe tumanyi okitegeera naye tanavaayo yadde okuwaayo obubaka bwonna oba okuva ebweru gyali ajjajjanjabe omwami we. Naye kyenneebuuza kiri ekintu kimu, mwami Chameleone omukazi wamukubisanga waya z'amasannyalaze wamusuzanga ku masannyalaze ekyamazima neewunya ekintu kye wakola omukazi gwe wamala naye ebbanga eritali lya mwaka gumu ne muzaala abaana abatali omu babiri. Omanyi Catherine Kusaasira yayimba oluyimba n'agamba nti simanya ne girasi konywera mala kujoza njinywereko naye nkakasa ekyamazima egirasi konyweredde essaawa ya leero n'omukyala okuginywerako amala jjoza sikulimba naye nga ekintu ekyo sikitegeera sikitegeera naye ng'abasaba mwongere okusabira dokita kyamazima ali bubi ge mazima. Enewe bye byange mbaagala nnyo. Peace. Abuterevu mukwano gwange andaba kujika media ng'obadde tuna subscribinga ku mukutu guno nkusaba ogende maaso subscribinge nawe atanaba kulabikanga o likinga video eyo nkwatirawo mu kigalo Buterevu ojja kubeera nga ogimperedde like. Embeera nno bwetyo bweri ewa Dr. Jose Chameleone embeera bagamba abamulabyeko si nnungi wadde yadde n'akatono dokitaali yeetaaga essaala zammwe. Dokitaali yeetaaga okubeera nga mwanatu mumuteeka mu ssaala ne mumusabira kubanga oyo muyimbi wa ggwanga yafuuka asset eri eggwanga lino Uganda. So tetwetaaga kubeera nga tumufiirwa yenna alina obuyambi bw'asobola okubeera nga ssaawo obuyambi obujja osingira ddala bujja kuba bwa ssaala. Musabire Dr. Jose Chameleone abeere nga mwanatu asuuka bulungi. Embeera nno bwetyo bweri sayidi zeeyo. Omukulu oyo ategeezezza nti waliwo n'abali mu kutambuza amawulire ag'okubeera nti Dr. Jose Chameleone alina ssente ezimubanjibwa nga ze zamuleetedde okwerwaza. Ono ategeezezza nti oyo propaganda abaana ba National Unity Platform mbu be bali mu kumutambuza olw'ensonga mbu n'omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi bwe baamukuba akacupa akatiyagaasi ku kigere baavaayo ne bategeeza nti ali mu firimu. Kaakati ne Chameleone kwe kubimuteekako nti naye ali mu firimu naye ng'ebyaddala mbu omusajja mulwadde ebya ddala. Kankwongere katono nnyo akatambi n'oluvannyuma tuyongere maaso. Myaka nga 7 egiise nga balowooza alusaazi okutuuka lwe baazuula nti si alusaazi naye bolglada akalulwe ke kamutawaanya kuba eggulu ate yadde tasobola kwogera kuba obulwadde bwe bugwa bugwi nakkakana bujja ne bubula
naye nabagambako olumu Kamiri yali yetaga $10,000 omulongoosa bwe yagenda mu America. Naye buli atulaba ye just akola ekintu ekikusabira Kamiliyoni kuba nze nziramu bagamba Kamiliyoni lwalifa n'endongo yawo nenda kufa. Alright, ku mukutu Jika Media kukyali omukulu gwofa okulaba ye mukulu Seguya gwe mumanyi obulungi atuwadde ku info emu kwekwatagana ku Dr. Jose Kamiliyoni n'obulwadde obumuluma. Video yebadde mpanvu nnyo naye olwa soundtrack ebadde musisobodde kubeera nga njibamalirayo kubanga soundtrack ezo zibeerako copyright, so njizannyeko katono nnyo era omukulu oyo kansuubire ebigambo bye bwe mutyo mumwewuliriddeko. Amawulire agava mu ddwaliro go si malungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Embeera ya Dr. Jose Kamiliyoni ekyali mbi nnyo. Obulwadde obuluma Dr. Jose Kamiliyoni omusajja oyo abwogeddeko kansuubire mubuwulidde. Kakati waliwo n'embeera endala eya ssente ezeetaagisibwa Dr. Kamiliyoni okubeera nga atwalibwa e Bulaaya abeere nga alongoosebwa. Agambye obwetaavu obuliwo kati bwa $4,000,000 zezeetaagisibwa okubeera nga dokita atwalibwa ebweru w'eggwanga abeere nga asobola okulongoosebwa. So n'ategeeza eri buli omu gwe kikwatako kuba buli omu kimukwatako n'omuyimbi wa ggwanga buli alina ky'asobola okukola abeere nga akikola, omuyimbi w'eggwanga asobole okubeera nga mwanattu afuna obujjanjabi. Ezo sente ntono nnyo singa bannayuganda bonna babeera beekozeemu omulimu, sente zisobola okusondebwa mu ddakiika entono nnyo kubanga oli muyimbi munene. Naye bagamba nti buli munnayuganda aleeta ennusu 5 muba muli awo nga sente zikoze eki, nga sente ziweze, ng'omukulu bw'atyo atwalibwa ebweru asobole okubeera nga mwanattu alongoosebwa. Naye nga ye Dr. Jose Kamiliyoni tubeere nga mwanattu tumuteeka mu ssaala. Era waliwo ebirala ebitandise okubeera nga ebitambula nga abantu bagezaako okugamba nti Dr. Jose Kamiliyoni ali mu kunoonya $6,000,000 bye bali mu kwogerako omukyala Juliet Zawedde zaamubanja nti $6,000,000 ezo bwe bamuwaako ebina at least olugendo aba alutambudde, abajja nnoonya ebibiri ebibulayo oba si kinga n'ebibiri abirina agattewo asobole okubeera nga azisasula omukyala Juliet Zawedde. Ebigambo by'aba social media in-laws si bigambo byaffe nga omukutu, anti bo batandise okubeera nga bagamba nti Dr. Jose Kamiliyoni ebina ebyo $6,000 lwe bali mu kwogerako, ebina bye bali mu kwogerako ebyetaagisa ayagala kubeera nga abikozesa okusobola okwongerezaako asasule omukyala Juliet Zawedde. Jjukira waliwo ebadde bitambula nti Juliet Zawedde yamuwa $6,000,000 asobole okukola investments. Kakati mbu Juliet Zawedde yakomyewo saawa eno ayagala accountability, naye mbu Dr. Jose Kamiliyoni mbu yeerwazizza era mbu kati saawa eno ebyo ebinaawe mubisonda mbu ajja kwongerezaako asobole okubeera nga asasula Juliet Zawedde. Ebigambo by'aba social media in-laws, naye mbadde nsaba ebyo ebigambo tubisse ku bbali kubanga ono muyimbi wa ggwanga, muyimbi buli omu wali onyumiddwako ku muziki gwe. Omuziki gwe gwali gukumazeeko ku stress. So twandibijjewo ebyo ebigambo ne bisooka bivaawo ne tubeera nga tusabira omukulu abeere nga mwanattu awona. Naawe alina obuyambi bwonna bw'osobola okubeera nga obumutuusaako obumutuuseeko, ekyo nakyo kive mu ddiiro. Muyimbi wa ggwanga yeetaaga okubeera nga asabirwa, yeetaaga okubeera nga asuuka, mumuteeke mu ssaala. Waliwo n'eri vidiyo gye twasoose okubeera nga mwanattu tuzannya, omwami yeebuuzizza ddala n'agamba Kamiliyoni kye yakola Daniela kyali kikulu. Olaba Daniela ne mu biseera bino eby'obulwadde okubanga bbaawe ali ku ndiri, okubanga tavangayo wadde yadde oba okuteekayo message emuwishinga okubeera nga awona mu bwangu. Mu butuufu Kamiliyoni kye yakola omukyala oyo kyali kinene nnyo. At least omukyala mbu yandirinnye najja najjanjaba omwami, naye waba tannalinnya kujja kujjanjaba mwami, mbu omwami ayinza oba kyeyakola ekyali kyamaanyi nnyo nnyo ddala. Naye weekumire bwekumizi ku mukutu, amawulire butereevu tukyakomaona mangi nnyo ddala. Gwe atanaba ku subscribinga genda maaso subscribinga, nawe atanaba ku likinga video genda butereevu okwate mu kigalaawo vidiyo eno ojja kubeera nga bw'otyo ogimperedde like. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera, mweraba.